Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ba'd. Abebiti babakkiriza mwenna abatulaba ate n'abatugoberera wamu n'abatuwuliriza mwenna mukkirize nziremu mbatolere ku kiramuso eky'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amatendo nga temuli bukendeevu nannyinigo omutuufu ate nga mwattu yasaanidde okusinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu. Allah jalla jalaaluhu fa'al lima yurid, akola byayagala mu bulamu bwaffe. Mbakuutiranga nange sejjeemu okumutya Allah jalla jalaaluhu mu butuufu bw'okumutya era tetumugatta ku kintu kirala kyonna. Ensonga eyo nga ngimaze abebiti babakkiriza. Mannya nze Mulinda Abdulaziz Ali Bukenya. Nze nkomyewo ne programu eyitibwa Daawa ku GTV mu budde obufaanana bwe buti. Kwaniriza njagala okusaasira bannaffe abafunye ebizibu naddala abafiiriddwa abantu bammwe abaagalwa bammwe. Tubagamba nti inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata wa kulla shay'in indahu bi ajalin musamma falutasbir walutahtasibu. Bannanga abafiiriddwa tunyolerwa wamu nammwe abafudde tusaba Allah abasonyiwa abasaasire gye balaze ate abafuulire embeera eyo kubanga nnungi, kubanga Allah jalla jalaaluhu muyinza wa buli kantu. Abafunye okusoomoozebwa mu ngeri ez'enjawulo tubagumya ate n'okubakakasa nti embeera nga bwefaanana agiinako obusobozi obw'enkomeredde ye Allah subhanahu wa ta'ala, gwe tuteekwa okusaba era gwe tuteekwa okwekwasa mu mbeera yonna era gwe tuteekwa okuddukira gy'ali. Bwe biba bya mirimu munywanya amagezi g'enkuwa nga bwengeewa, bwe giba bya mirimu tonakuwala nnyo, bwe zibula leero ate olw'enkya lusobola okuba olulungi. Era mu mbeera y'emu tonakuwala nnyo. Omanyi ekyo Allah jalla jalaaluhu mu nsi yatuteekamu nga buli ekibigenda mu maaso bituwa kyakuyiga. Olaba enkoko bw'etakula awantu n'ebulwa ekyokulya weetakudde teremerawo era tekaaba, egenda n'etakula walala. Kakati naawe bw'olaba nga wano biganye genda ogezeeko ewalala, ate mu mbeera esuubira nti wali ewalala Allah ajja tuteekawo khayiri. So tolemera ku kintu bwe kiba kiganye, genda okole ewalala. Allah jalla jalaaluhu ensi ye ngazi, tumusaba agitufuulire ennungi, obulamu busobole okuba nga butambula ate nga buyonjo. So tonakuwala nnyo edduwa. Ntera okukyogerako programu eziyise. Edduwa muganda wange, edduwa teweerabira okusaba Allah yekka yayagala omusaba. Abasigadde tetwagala, tetwagalira ddala, naye ye Allah ate byayagalira ddala. Mu mbeera ey'enjawulo ku lunaku luno olwaleero njagadde twogere ku mwannyinaffe wa first family ayitibwa Fatima binti Rasulullah, Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazaala abaana 7 era Mungu n'amuwa abaana abo abalenzi bo tebaakula, baafa. Abalenzi kwaliko Qasim ne Ibrahim alayhi salatu wassalam, bo baafa nga bato. Kakati najja akuza abawala nga mu bawala mwaliko Ummu Kulthum, eryo nno liri linnya limu. Kwaliko Fatima, kwaliko Zainabu, kwaliko n'abalala. Kati leero gwe njagala twogereko era tufunemu ekyokuyiga yayitibwa Fatima binti Rasulullah. Omwana oyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamwagala nnyo era ye yamwekuliza. Jjukira obutabanguko, okunyigiriza
nabbi kwe yayitamu sallallahu alaihi wasallam nga akyali mu Makka bamukolako effujjo lyali lingi. Era lumu waliwo lwe yali agenze ku Kaaba sallallahu alaihi wasallam nga agenze okutendereza Allah jalla jalaluhu, yali ali ku sujudu ng'avunnamye. Abasajja Abu Jahali, amanya g'amatuufu ya Ammar ibn Hisham Abu Jahali, n'awendula abavubuka ab'oku kyalo ne bagenda bafuna ebyenda by'eŋŋamiya. Ebyenda by'eŋŋamiya tebabirya Abawarabu, ne babireeta mu bungi ne babimuyiira ku mugongo we yali avunnamye. Omwana ono Fatima yaliwo nga ebigenda mu maaso ebyo abiraba, era ne bimuluma nnyo era ne bimunyiiza. Ng'omwana tosobola kulaba bakadde bo nga bayisibwamu amaaso n'osirika, oteekwa okulwana. Era ogenda okulaba nga laava ekusindiikiriza okulwanirako omukadde oba omuyomberako. So teyasirika mu bukondo obwo obuto, akuba bavubuka naye nga nabo baseka busesi. Kyeva atandika okuyoola ebyenda ku mugongo gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga muto, byenda bivundu. Ebyo byonna tokya omwana ono yagiyitamu nga alaba. Abatulaba n'abatuwuliriza twagala nnyo bataata baffe. Yadde wange yafa naye nange nali mwagala nnyo taata wange, naye kati nina bataata abalala naddala sijja kubamenya, naye gye bali bataata bange abalala. Naam, twagala nnyo bataata baffe, twagala nnyo bamaama. Maama gyali Omumbejja Najjuuko gyali, Allah amukuume. So bw'olaba amuyisaamu amaaso kikuluma. Era bannanga akyalina taata weesuneko, weebaze Mungu. Ffe tugamba nti yisa engalo muki mu maaso. Akyalina maama yisa engalo muki mu maaso. Kyentegeeza okuyisa engalo mu maaso sikola bwoti, wabula kitegeeza gamba nti alhamdulillah. Kyebaali bategeeza bannabutambala, gamba nti alhamdulillah oba okyalina abakadde. Era omusiraamu alina abakadde ababiri nga tabafaako, oli mubi. Oli mubi. Infact kankiddemu, omusiraamu olina abakadde, maama wo taata wo nga gye bali naye nga tobafiirako ddala, oli mubi. Ate bwe baba baafa then bano abaabaddira mu bigere bayise bulungi, bakwate bulungi, bawe ekitiibwa nga bw'okiwanga bali. So mu mbeera efaanana bw'etyo Fatima yayita mu kutulugunyizibwa ng'alaba bayisa bubi kitaawe. Eyo eba ttokya kubanga yali mwana muto. Naye munnanga ebiseera byatambula era obudde ne butambula. Fatima n'akula nga baganda baabalaba, abamu ne bafa nga waali era ng'abalaba. Mu mbeera eyo baganda be baatandika okufa, abalenzi baafa ate n'abawala ne batandika okufa nga atunula. Munnanga ekiseera bwe kyatuuka, nga bw'omanyi nti Allah jalla jalaaluhu buli kimu akikolera mu budde obutuufu, ye tawabulwa. Ekiseera bwe kyatuuka nga Fatima kati afuukidde ddala omwana omuwala aggumidde. Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba ebigambo n'abaga nti bannange yenna mu mmwe anaasoma Qur'ani eyo n'agimalako ngenda muwa muwala wange Fatima. Ekigambo kyali kinene, ngenda muwa muwala wange Fatima. Abasajja bakeera ne badduka eka, bajjukira Qur'ani balina ensoma yaayo ndala, baali bagiwa ekitiibwa nnyo. Abasajja munnange ne bagamba nniya ne zijjula. Oli naddeeka n'anaaba n'akyusa engoye, n'ayambala engoye ze ez'okukyala. Kati ngaffe ab'e Masaka twabanga n'engoye ezikyala, n'ayambala engoye ze ezikyala
n'akubamu n'ekiwoowo, bamu akawoowo bulungi nnyo, n'agamba basi mbulako ki, saako enkofiira ye oluusi kitambaala, n'ayalirira wagenda okusomera Qur'ani, n'afuuwawo obuwoowo basobole okuwunya obulungi, n'atuula ng'afeesinze ekisenge. Eyo yonna neeteekateeka ya muntu agenda kusoma Qur'an al-Karim al-Mubaraka. N'olwekyo baatuulanga bagisome ng'atunudde ku kisenge. Lwaki? Nti okumagamaga aleme kubeera ng'amagamaga. Kati babanga kaneegerezeeko nga nze bamundaba wano, nze sobola kutunula eno n'eno nga ndi wano mundaba, nammwe kenyini bwe mbikola mwewuunya nti abadde ki. So baatuulanga busimbalaala, n'atuula n'asoma Qur'ani. Abasajja baatuula ne bagisoma ne bagiggusa we yali ekoma mu biseera ebyo. Naye bwe baatuukawo we yali ekoma ne basimbula, oli n'atambula mpola mpola ng'agenda yenna mu mativu timva kugisoma, n'agenda mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe baasanga ewuwe, n'amugamba nti ya Rasulallah, ajja kukutegeeza nti Qur'ani ngisomye okuva wali ngiggusizza weekoma, naye n'abawa amawulire nti tonnagisoma. Mwattu abangi beewuunya ng'ekyo kyabazzeemu nti tonnaba kugisoma. Ngisomye, kiki sikoze, wawe sisomye, byonna nga mbisomye. Nti gwe tuula awo, eyagisomye ojja kumulaba. N'atuula, baba bali awo nga n'omulala azze. Bano betwogerako basahaba bakulu ab'obuvunaanyizibwa ddala, aboogerwako amannya nga gaalinga manene. N'owookubiri ng'ayingiddewo, n'owookusatu ng'ayingiddewo, n'owookuna ne bawera 10 nga bonna abaddamu kimu temunnagisoma. Munnange baba bali awo ng'omuvubuka omuto mu biseera ebyo ekigambibwa yalina emyaka 21 nga tayingiddeewo, naye bwe yajja n'akonkona ne baggulawo n'alingiza ati ng'ekiri mu nju ebikonge bitudde, abasajja ab'obuvunaanyizibwa ab'amaanyi nga batudde. Kati oba nkube kyakulabirako ki? Nti singa tuba tuyimiridde awantu, oli najja n'ayita nti sheekh ng'atuvudde mabega, nga mubayimiridde mulimu baseekabo abanene, baseekabo gwa ndaba abanene, nga nange omutono mwenyimiridde bwe nti bwe bayita nti sheekh mwe mulowooza nnyinza okukyuka. Era omanya bumanya nti abo tebali kunze. Lwaki weemanyi bw'okoma? Olaba embeera eyo nti otunula embeera n'omanya nti wano olaba gundi taliiwo, olaba gundi sijja tuulawo. So naye bwe yajja n'alingiza n'alaba nga abatudde mu nju banene, yatyamu n'atta ku bigere n'agamba nti sijja kusobola. Era tiyayogera, naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali amulabye. N'amubuuza wange sookodde ng'ogenze obadde ogamba ki? N'amugamba nti mbadde nkuwa ku salaamu ne ndabye nga ggwe ali bize. Nti nedda ssebo, yogera ekituufu ekikuleese, naawe oli ku ddiiru eriwa eddiiru ey'omukyala. N'amugamba kyekibadde kindeese ya Rasulallah, mu nsonyi mu nnaku. N'amugamba naye niyefudde yasobola. N'amugamba nti jangu. Kyeyava asembera n'amugamba nti gubadde okoze otya? N'amugamba nti ekindeese mukyala naye bensanze wano mu butuufu ndaba bikonge. Kyeyava amugamba nti ate mwattu ekyewuunyisa mu bonna abatudde wano yeggwe wekka asomye Qur'ani n'ogimalako, bonna beewuunya. Ono omwana asomye bigambo ki? Ne bamubuuza wange osomye bigambo ki? N'abagamba nti nsomye surati Ikhlas. Weeriwa suratu Ikhlas, qul huwa Allahu ahad Allahu samad. Yokka omuvubuka gye yali asomye yokka. Ino wano ina aya 3. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad
lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Yino yagisoma emirundi egi kubanga eyesuula bw'ogisoma omulundi gumu ezitowa ejjuzu 10, bw'ogiddamu ogwokubiri ezitowa ejjuzu 10, bw'ogiddamu ogwokusatu ezitowa ejjuzu 10, z'ejjuzu 10 asatu. Kyova olaba nti adhikaali ezisomwa ku makya n'adhikaali ezisomwa ekawungeezi mweri, adhikaali baada swala mweri. Lwaki? Kubanga ezitowa ekitabo kino kiramba bw'ogisoma emirundi 3. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ekyengera ekitunula bwe kityo ekizito bwenkanidde awo nti essula gy'osoma tereeta ntuuyo, terya biseera nti bwakakeredde ndi ku Qur'ani. Nedda, ogisomera obudde bumpi n'ofuna kinene tusobole okuwadaawadako twenkane n'abaatukulembera. Adamu alayhi salatu wassalaam yakola ddaawa emyaka 9, yakola ddaawa emyaka obuwangaazi bwe bwonna. Allah yamuwangaaza emyaka 1000. Ffe situsobola kuwangalako kwota yeegyo emyaka. Naye teebereza emyaka 1000 nga temuli bubbi, temuli bivumo, temuli butambuze, temuli bufere, temuli bulyazaamaanya jama. Emyaka 1000 ng'omuddu asinza Allah gw'onoomwenkana ddi mu mpeera ng'ate Allah tagaba kimu, buli kyokola kubisizaamu. Kati zeddiiru ezifaanana bwe zityo. Yasoma kitono n'afuna kinene, yasoma kitono n'afuna kinene. Naye butyo omwana Adamu amalako olunaku n'akwata olwokubiri n'aweza ewiiki, omwezi ne gugwanga Qur'ani eno tagitunuddeemu. Kyakuyiga kikulu, kyakuyiga kikulu jamaa. Qur'an al-Karim. Lwaki omuntu Allah yagamba nti law anzalna hadha al-Qur'an ala jabali la ra'aytahu khashi'a mutasaddia min khashyatillah. Tuba kwagala kussa Qur'an eno ku lusozi, twaligitadde ku lusozi ne mulaba Qur'ani wekkange ekka ku lusozi nga bwe yakkanga ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye tetwaligisobodde, mwali lulabye nga luseebengerera nga luzitoowereddwa olw'ebigambo bya Allah jalla jalalu, nga luseebengerera nga luggwaawo nga lugwamu olw'obuzito bw'ebigambo by'omubaka. Subhanallah, olw'obuzito obw'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagiteerawo ffe, huwa shifaa'u lima fi sudur. Eno Qur'ani ddagala erijjanjaba obulwadde bw'emitima, obulwadde obutuula mu kifuba. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali afumbiza muwala we, yamufumbiza bil Qur'an. Omwana yamuwaayo ne bamutwala olw'okubanga omulenzi Ali ibn Abu Talib yali asomye Qur'ani si yonna, Surat Ikhlas emirundi egi 3. Ffe tusobola okufumbiza omwana bwe tutyo. Kankomewo bajjama, tudde ku mulamu addakiika nazo zino zinsobedde zidduka bulala. N'ekyo kyakuyiga kikulu, kyakuyiga kikulu wallahi. Nolwekyo ebyokuyiga katubiddire tufunze ku budde. Fatima bw'atyo bw'ayingira mu bufumbo ewa Ali ibn Abu Talib, era ku mukolo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja okubawoowa yasoma khutuba. Oluvannyuma lw'okuba nti omwana yamugabayo n'asoma khutuba, yewe beye yaliwo n'agamba inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, paka omukaddima gwe gye gulaga nga bumugumanyi. Oluvannyuma n'agamba Ali nti gwe Allah kwasizza obuvunaanyizibwa bw'okulabirira omukyala, byonna obuvunaanyizibwa obuli ebweru Allah abukwasizza. N'agamba omukyala Allah kwasizza obuvunaanyizibwa obuli mu nju kakubeere kulabirira nsolo wabweru. N'ababuuza mubitegedde nti ye n'abawa edduwa barakallahu lakuma nga bwe tugimanya edduwa gye tuwa abagole. Tewaaliwo kulya biseera, n'ekyo kikulu. Tewaaliwo disiko, anti disiko tezaaliwo. Mukakasa tewaaliwo bivuga bye baakubanga mu mirembe gyabwe.
abasiraamu okukola embaga nga tefaanana nga mbaga ensiraamu. Allah atusaasira atusonyiwe, kigambo ekyo kikulu. N'olwekyo Fatima ayingira mu bufumbo ewa Ali ibn Abu Talib mu mbeera eyo. Labayo nga Ali ibn Abu Talib mwavu nnyo nno, kubanga yali musajja ng'alunda nsolo ku kyalo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam asigala wa bbeeyi era teyali mwavu. Nkiddamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyali mwavu. Mpozi gwe ng'owakana buwakanyi. Wawajadaka ailan fa agna, wali mwavu ffe kennyini fa agna, ffe twaggaggawaza. Allah yali alimba, talimba Allah, yamugamba ffe twaggaggawaza. Bajjama ekyo kitegeeza Nabbi teyali mwavu. N'olwekyo ava mu maka amagagga, yadde obugagga si bwe buli awo nti yali bijodolo nnyo nga bw'omanye amajjolobero g'abantu, naye amujja mu maka tayipu eyo, amutwala mu nnyumba kiyuyi kimu. Ebyo nabyo bikulu era birimu ebyokuyiga. Bwe bityo bwe byali. Ekyokubiri, taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Abdallah, ye mwana asembayo owa Abdul Mutwalibi, ate nga Abdul Mutwalibi yazaala Abu Twalibi. Abu Twalibi yazaala Ali ibn Abu Twalibi. Oba simanyi oba kasipidi kayitiridde. Omusajja ayitibwa Abdul Mutwalibi, mu baana be yazaala mulimu omwana ayitibwa Abu Twalibi. Abdul Mutwalibi yazaala Abu Twalibi. Abu Twalibi n'azaala Ali gwe twogerako. Then mu baana ba Abdul Mutwalibi eyali asembayo okuba omuto, last born, omuggalanda, gwe bayita Abdallah. Ate Abdallah yazaala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati kitegeeza nti Ali ayita Nabbi sallallahu alaihi wasallam ani, amuyita ani? Muganda we, kubanga bataata baki ba Luganda. Naye munnange yamuwa mawala we. Lwaki? Mu aya eri mu Suratu Nisa, bino mbyogeredde ebbanga ddene, aya ya 23, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, ebyo tebiriimu. Obufumbo bwe butyo Allah teyabugaana. Era abamu babiwulira mwattu nga bipya n'okutabula bitabula, naye nga byebyo. Byebyo. Kyova olaba bwe bityo bwe byali nga Nabbi waali sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo atandika obufumbo, naye embeera za Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne Fatima zaali bwe ziti. Fatima bwe yakyalanga ewaka nga Nabbi waali ng'atudde sallallahu alaihi wasallam, ng'asitukawo n'amugamba jangu otuule wano. Gwe mukwano wakati w'omuzadde n'omwana, yasitukangawo n'amugamba jangu tuula wano. Ebyo byakuyiga eri buli muzadde, bazadde bannange byakuyiga. Sigamba nti abaana mu bakuze bwe mutu, wabula byakuyiga. Laavu gy'omuweeyo naye agikuddiza. Waliwo abazadde ngamwa abaana olukuwulira ng'ozze batomera ebisenge, ne bagwa mu buliri, ne bafuluuta naye nga batunula. Lwakutya taata, lwakutya maama. Maama mukambwe akuba abaana okufa, akuba nakasuka ku kisenge, abakuba n'abakubisa jambiya. Bataata abakambwe bamwe balinga abaana amakubisa jambiya jama. Yatema omuggo munene gulinga omuyini, bwakuba baana. Lwaki? Lwaki? Nekyo kyakuyiga jama. Yaviiranga muwala we n'amugaa tuula wano mu mukwano omuyitirivu. Obadde ogamba ki maama? Muli mutya? So afumbirwa Ali ibn Abu Twalibi, ng'ate Ali jasula wawanvu okuva Nabbi we yabeeranga sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo banneiba bano baatunuulira. Waliwo omusajja yatunuulira, yali neiba wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye yatunuuliranga Nabbi embeera ze n'omwana ono, n'amulaba kati nga bamutwala, ate nga bamutwala wala. Kyeva agamba Ali omugole nti omanyi eri ewuwo tuwanyisiganye, nze ompe eri ewuwo, gwe nkuwe wano ewange okumpi n'omubaka, oleme kutwala nnyo wala muwala we, muteeke kumpimpi wano wamulabirako, amulabeko sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar.
la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu. Aba abasajja balina laavu gwe, baali baagala nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye kati olwairo nabbi bwayogerwako abantu basirika. Bw'oboogera erinnya nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tebategeeza neibawo, tebategeeza mutabaniwo, kikkakatako gamba nti sallallahu alaihi wasallam oba alaihi salatu wassalam, ne babyogera. Abantu bali bize oba tebabimanyi oba ki, Allah yasinga okumanyi. Nolwekyo baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, Fatima bw'atyo bw'atandika obufumbo yakaluubirirwamu ng'omuntu omulala yenna olw'emirimu ate nga yali tagimanyidde. Lumu kyeyava akyalewa omubaka sallallahu alaihi wasallam naye teyamusangayo, yasangayo maama waffe Aisha radhiyallahu anha. Kiki nti amba njagala ku muzeeyi dadi, tyamune dadi taliiwo, tekale n'addayo. Bwe yadda n'amugamba nti muneyi Fatima yabaddeko wano teyatuula. Sallallahu alaihi wasallam yasitukirawo, obudde bwali buzibye, n'atuukayo n'amugamba obadde ogamba ki? Yabasangana ku buliri omwami n'omukyala n'abagamba nti ate mufaayo mutuule, obadde ogamba ki? Ati munnange nkaluubiriddwa emirimu, laba amabavu, nze n'engalo n'amugamba nkubuulireyo ebigambo, nkuyigirizeeyo ebigambo ebisinga okuba n'omukozi ewaka. N'amugamba biŋŋambe, n'amugamba nti gambanga nti subhanallah, ebigambo bino buli mukyala omufumba ndaba nga obeeraka bikoppe n'omwami koona ku mukyala, omugende nti wulirayo. Buli mukyala omufumba abeera ewaka bino ebigambo bikoppe bino bisinga okuba n'omuntu akuyambako. Gamba nti subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Seeke ebyo mbimanyi, byebyo byennyini by'omanyi. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, ebyo bigambo biddingane bisinga okuba n'omukozi. Yagamba atya Allah jalla jalaluhu, yagamba mu kitabo kino Qur'ani, yagamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bwe yali ayogera ku adhikari yatugamba atya? Yatugamba nti ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Yatugamba nti inna tatma'innul qulubun bidhikrillah. Omutima gw'omuntu gutebenkera, obutebenkevu bwagwo buli mu kujjukira Allah, buli mu kwogera ku Allah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Bannange ddala mazima mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala mulimu okutebenkera kw'omutima. Tosobola kwogera ku Mungu n'atakusitula. Fadhkuruni adhkurukum, munjogereko nange wano fadhkuruni adhkurukum, mujjukire Mungu naye abajjukire. Allah tasobola kujjukira bujjukizi kuba ye teyeerabira, naye akusitula. Washkuruli wala takfuruni, munneebaze nga temukafuwala. Point ebadde ku adhikari n'azisoma era yazaala abaana be n'agamba nti ne bwe mumpa abaana 10 seetaaga muntu yenna nnyambako, nabbi yanjigiriza edduwa n'enfuna amaanyi. Nolwekyo mu maka ga Fatima, maka ga Ali ibn Abu Talib, mwalimu embeera efaanana bwetyo, adhikari, kujjukira Allah, kwogera ku Mungu Allah jalla jalaluhu. Ate si byokka, bazaala ne ku baana. Era kigambibwa bazaala abaana 5 bweddu, bazaala abaana 5. Omwana asooka bazaala omwana, sigenda babajjira mu order. Bazaala Zainabu, yatuuma amannya g'abaganda babaafa. Kwaliko Zainabu, kwaliko Ummu Kulthum, kwaliko n'omwana ayitibwa Hasani, ne kubeerako n'omwana ayitibwa Husaini. Abo bonna baali baana ba Ali ibn Abu Talib. Ekigamba nti waliwo n'omwana omulenzi eyafa gwe bayitanga Muhsini. Be baana 5 mu mukyala ayitibwa Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ebyo si bikulu. Nolwekyo bw'atyo bwe yawangaalanga Fatima, abaana yabazaala 5 naye nga teyeetaaga amuyambako, kubanga amanyi okujjukira Allah jalla jalaluhu n'okumutendereza. Ebyo ne biba byakuyiga bikulu eri nze Abdul Aziz, eri mukyala wange Sauda, eri bannyinaze Shifula,
n'ava Rehema, Hawa n'abalala mwonna niba byakuyiga bikulu bajjama ne bannyinaza abalala nga bamutulaba. Adhikaali ewaka kigambo kikulu. Nolwekyo bwe tebawangalanga ali teyali mugagga naye bulamu bwatambula era bwaliwo. Nolwekyo bano abaana be bazaala baali bazzukulu b'omubaka sallallahu alaihi wasallam era basitulanga n'awangaala nabo. Naye oluvannyuma nga nabbi alwadde sallallahu alaihi wasallam, jjukira nabbi bwe yagenda mu hijja alayhi salatu wassalam gye bayita hijjatul wida, bwe yavaayo yakola bingi ebyali biraga nti agenda kufa. Yagenda n'alambula abafu, n'akyusa ebigambo ebimu mu swala, ne bamulaba yenna ng'atandise okugonda agonda, kakkananga obulwadde bumukubye ku ndiri. Yabeeranga ku ndiri awo n'asaba bakyala be munzikirize endwalire ewa Aisha radhiyallahu anha. Olwaki? Kubanga ewa Aisha waali kumpi n'omuzikiti, amakulu ekyali kyawula omuzikiti n'ennyumba ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kyali kisenge, ne bamukkiriza alwalire awo. Olw'ensonga wabangawo bingi ebyetaaga okulamula n'ebimwetaagisa nga nabbi wa Allah. Nolwekyo yabangalira kumpi awo sallallahu alaihi wasallam. Fatima yajja alabe ku kitaawe ng'agonze, mbutuufu ng'obulwadde bumuluma. Ne bwe yajja amulabeko, nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe tugambye nti yaseguliranga omwana ono atuule, yeesikaasika ne yeeyongera emabega, n'amugamba nti jangu otuule wano ku buliri wendi. Era bwe yajja Fatima n'atuula n'atunuulira kitaawe, mbutuufu ng'obulwadde bumuluma sallallahu alaihi wasallam. Bwe yamutunuuliza eriiso ery'ennaku, mbutuufu ng'ennaku emuluma, nga taata wange ng'omwana yenna bw'alina kuwalira kitaawe ng'amulaba obulwadde bumuluma, naye yamutunuulira n'anakuwala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'okubanga yali ayagala nnyo muwala we ate nga yali muntu asaagasaaga, kyeyava agamba Fatima nti nkubulire yakaama. Fatima n'amugamba nti mbuulira yakaama, n'amugamba nti sembera wano. Bwe yasembera n'asembeza okutu ku mutwe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamukuba akaama, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukuba akaama. Bw'atyo Fatima n'akuba omulanga n'akaaba, yakaaba nnyo n'atandika okubanga amaziga gamuyitiriddeko. Awamu n'ekyo nga Aisha radhiyallahu anha ayina ye waatudde ng'abatunuulidde, wabula ye nga tanyega ng'alaba bye bakola n'ebigenda mu maaso. Fatima yakaabira akaseera ne kawera ng'akaaba. Akaabira ki? Ke kaama nabbi ke yali amugambye. Bwe yalaba sallallahu alaihi wasallam nga Fatima tasirika, n'amugamba Fatima nkukube yakaama, n'amugamba nyongera nkuba yakaama. Kyeva amugamba nti jangu. Bwe yasembera bamukuba akaama, n'amukuba akaama mukoto. Fatima n'aseka. Yaseka nnyo, okuseka nga si nseko buseko wabula nga nsekeeza essanyu. N'asanyuka, abadde akaaba nga n'amaziga gakyatonya, ate kati n'aseka n'asanyuka, ssanyu ne limukwata ne limuyitirirako. Eyali abatunuulidde Aisha radhiyallahu anha ne bimusobera, kyeva mugamba nti owange Fatima embeera zammwe zinsobedde, obadde okaaba n'amaziga gaago gakyaliko, kati ate oseka. N'amugamba nti ebigambo omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam byaŋŋambye mu kusooka bikaabya, ate bwazzemu n'aŋŋamba ebyokubiri mbutuufu mawulire gabadde gassanyu nga sinza butasanyuka. N'amugamba nti agambye eki mu kusooka? Kyeva amugamba ebigambo bino wuliriza bulungi nnyo. N'amugamba mwanange Fatima, akaama ke yamukuba yamugamba mwanange Fatima, njagala okukubuulira mbulayo akaseera kati ninsisinkana eyantonda. Nga n'ekigambo ekyo kyali kitegeeza agenda kufa sallallahu alaihi wasallam. Kyali kitegeeza agenda kufa. Bannange okufa kintu kirala, kufa kintu kirala. Nolwekyo amawulire gaali ga nnaku jamaa, n'akaaba ya Rabbi, Allahu akbar. Allah tuwa obuvumu tugume tusobole omumalako. Naye amawulire gaali ga nnaku jamaa, yamugamba ngenda kufa, bulayo akaseera katini sinkana omulezi wange Allah jalla jalaaluhu. Allahu akbar. Oba luliba lutya nga siriiwo, mwattu lujja kubanga bwe luli, tewali kijja kukyuka. Mwattu naawe bw'olifa tewali kijja kukyuka. Abantu bajja kunakuwala naye basigale nga balya, bajja kulya, bajja kunywa.
muntu nga yakafa abantu basooka tegeka ntamu emmere abantu genda baliisa ki nga tebannaba nayo ne bagenda kusima babuuza kimu tugenda muziikawa nti ziroobwe basi motoka za mmeka nja kusuza nesijja kuziika wayita wiiki egi ng'eri akaaba aseka kyova olaba mu Qur'an naye tugamba nti faman kaana yaruju liqaa'a rabbihi falyamalu amalan saliha akakasa nti waliyo ensisinkano wakati wo ggwe n'omulezi wo falyamalu amalan saliha kola buli kalungi kola buli mulimu omulungi kubanga ensisinkano eyo wallahi gyeri nga yababiri gwe nange wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tutya lunaku lwe tugenda kuziba mu maaso ga Mungu nga situgenda kuzibwayo buzibwa thumma tuwaffa tugenda kubalwa kimu ku kimu abange musaddaake n'owaayo nusu bitaano bajja bikulaga ebi engeri gye wanyigamu n'ojjako bajja byonna ng'onyigako bazikulage teziizo Allah atusonyiwa atusaasire naye bwe tuddayo Fatima radiyallahu anha kitaawe nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba amawulire wallahi nga gannaku okuva lwe yafa paka kati gannaku era bw'okinyumya obulungi kino ekyafaayo ofundikira okaabi Allah atuwa obuvumu tukimaleko n'olwekyo mawulire gaali gannaku Fatima n'akaaba n'amugamba amawulire ag'okubiri bwe yamulaba nga ate kati Fatima alemeddeko kyeva amugamba nti Fatima janguteera kale jakusisinkana mu jjana kigambo kikulu ibyo byamusobera Aisha radhiyallahu anha gye batunuulira ne bimusobera ne mu kaseera nga Fatima alwadde ye ekimanya nti kendwadde kano ngenda kufa munnange engeri gye kiri nti yasomesanga abakyala abantu bajjanga omulabako obulwadde waliwo abakyala baali bavuddeyo mu Iraq nga bazze omubuuzaako n'okumugumya ku bulwadde bwali bumuluma bwe yabalabako bambi n'akaaba bamubuuza okaabira ki ng'ate nabbi yakwogerako oli wa mujjana emirimu gye mukoze mingi jamaa Allah yabasiima radiyallahu anhum waradu an dhalika liman khashiya rabba Allah yabasiima kuba nammwe mwasiima okubanga ye mulezi wammwe okaabira baana naga nti si baana bonkaabira ki Allah waali kitaabwe wuuyo mugo okaabira duniya okaabira nsonga kyekkaabya kyeva Fatima avaamu ebigambo wallahi nga byewuunyisa yabagamba ekinkaabya mwenna njagala kale kankibagambe munnemeddeko kankibagambe yabagamba ekinkaabya ngenda kufa okufa si nsonga era si kyekinzijamu emiranga naye ngenda kufa abasajja banzinge balabe effiga yange nga bwefaanana jjukira omuntu bw'afa seeka tumuzinga tetuyinza mukkiriza kwambala bw'aba abadde mukyala ayambala engoye ennene situyinza mukkiriza kuzambala tumugjamu engoye zonna ne tumuzinga mu ssuuka 3 bwetabeemu ziba 3 bwe zitaba 3 ziba 5 we zikoma naye tukuzinga olugoye ne lukwatira ddala figa yonna neebanga evaayo bulungi n'agamba ekyo kye kineeraliikiriza abasajja kunteekaawo mu maaso nga bagenda kunsalira bantunuulire nze mukyala nga sikyalina kye ŋŋamba sirina we neebikka labayo omuntu bweyeraliikirira bw'afuna obulumi ku mufu ku mulambo gwe abantu abateeraliikirira ku mibiri gyabwe bagiyisa bweru tayagala kwambala tayagala lwaki olw'okuba alaba wa kitalo kubanga yeeyerusa olw'okuba wa kitalo kubanga mweru olw'okuba muddugavu ayina entumbwe n'ebirala tebaagala kwambala bakyala beewuunya ti ate gwe weewuunyisa jjukira mu biseera ebyo omufu baamutwaliranga nabbi we yabeererawo sallallahu alaihi wasallam baamutwaliranga ku kayumba kafaanananga boolaba buno we batwalirako abasambi b'emipiira bakayita ka stretcher kubatwalira abasambi abantu abasamba emipiira abo nga boolaba akambyulensi ak'abalwadde bamuteekanga kuli ne babikkako olugoye lazima nga era omuntu omulaba
yaga ekyo kyesaagala ekyo. Omukyala be yali anyumiza yamugaa nti ewaffe tulina akaffe kayumba nga ke mwine ewammwe kati ku muzikiti tukuteekamu munda ne tubikkako n'olugoye waggulu tosobola kulaba muntu ali munda kumwetegereza. Tuddeyo tukakubajjire. Omukyala yamubuuza ngende nkakubajjire nkaleete n'amuga ojja kuba nyambi. Omukyala nadda e Iraq n'abajja ako akayumba ako ke batwaliramu abafumu kayita jeneza bakayita naashi paka nga kalimu omufukafuka ejeneza akakakula bwe kati. Omukyala yaddayo e Iraq n'akabajja n'akamuleetera. Fatima essanyu ne limuyitirirako ne yeewaliriza n'asituka n'akeegezaamu ng'alaba ajyamu n'amuga wallaahi kyonkoledde tokimanyi. Essanyu omugenzi kuba kati yali aweddeyo n'asanyuka n'amugamba okinkoledde weebale. Era Fatima bwe yafa musiimu nti abasajja tebagenda mulabako, bajja mulaba bamuteeka mu kinnya bamulekeyo n'emirimu gye bamulekere omulezi we. Ab'ebitibwa abandaba abampuliriza ebigambo bino biri emotional munsaasire okuba emotional naye wallahi bano baatusukkako bye baakola tubisobola lwakuba tetwagala tuli bagayaavu nnyo ku ddiini. Allah atusaasire nti omuntu alemererwa okukola kyayinako obusobozi ng'ate obusobozi bwakyabulina jama. Naye weetegereza empasa enfumbirwa y'omwana ono omuwala Fatima Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugabira ku Qur'an ate n'amuwaayo timutwale. Era ne bamutwala. Abaffe situbagaba bwe tutyo bannyinaffe bawala baffe tosobola muwaayo olw'okuba omuvubuka amanyi okusoma Qur'an. Ti mwana ono siina nnyo byenkwagaza naye abantu basaba ebintu ku bukooyi jama. Abantu basaba ebintu gwe yakhenotya jakumpa embuzi 30 jakuleetayo tanka ya 10 lita jakuleetayo entebe zile zakamunguluze taata yeewuubire mu ntebe ye yakamunguluze mukowo talina mulimu jagulayo boda. La hawla wala quwwata illa billah. Ne bakalubya buli kimu awataliwe babikoppa mu baatusooka. Ensi neekalubirira abavubuka abatannawasa ne bakalubirirwa ne bafundikira nga option basigaza yakola bwenzi ng'okuwasa kufuuse expensive tekusoboka. Allah asaasira abaddu bataata abayeeyo abakyasobola okukola omukolo nga talina kyayagala nga talina bye. Sigamba nti abaana mubaweeyo mu bimutyottayo wabula mu mbeera egeraageranya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaba muwala we ku Qur'ani si yonna ku ssuula egamba nti qul huwa Allahu ahad surati Ikhlas yeyokusatu kuzisembayo mu Qur'ani n'amugaba. Kikulu okufumbiza omwana bw'otyo dani okusaba ebingi ne biremesa omuntu okuwoowa. Baana abawala bangi badibidde ku lujja lw'abazadde zadde baagala ebintu bingi n'abeera awo bambi ne bimutama ne bafundikira nga ate kati batandise kuzaala baana. Bahaji bangi babuusa abaana abazzukulu ng'omuzzukulu gwasitudde omuzzukulu gwabuusa wallahi wa haramu. Mwana oyo wa haramu omuzzukulu ate onookola ki? Tewali kyamukolera jjama yajja naye ensi eneebeerawo etya nga abaana ba bastard bwe batyo kubanga haramu omwana tayipu eyo anaabeerawo atya jjama. Ensi egenda kufaanana eti mu baana tayipu eyo. Weetegereze ebyafaayo by'ensi eno abaana abatabudde ensi eno baana tayipu eyo. Allahu akbar. Byakuyiga bikulu. Labayo bwe yawasa omusajja n'atuuka okuwaayo ettaka lye n'agamba alibeera wano nze kanzira eri ono asobole okulaba ku muwala we sallallahu alaihi wasallam. Ffe eri okuwa omuzigo nti guugwo gusulemu olw'okuba oli muwalimu. Allah gye bali siga nti tebaliyo gye bali. Naye n'omuntu agamba nti purogulaamu eyo ennyumira kangiteekemu emitwalo 2 buli lwakuna gye bali jama gye muli
naye simanyi lwaki tetuvaayo, simanyi twetaaga ddoboozi lifaanana litya. Sente zaffe tuziteeke mwe tulaba, kubanga wano waliwo jjana jamaa, sente ziba zigenze mu ddaawa, twagala obakubira omulanga abatulaba. Obwobanga pulogulaamu zino zikunyumira zibeezekawo na ssente, nze okujja otuula wano wallahi billa ssente ze zindeeta wano. Sigamba nti nzija bansasule, wabula buli kyenkozesa, buli kyenzija, buli kusoma bitabo, kukola biki byonna byetaaga mu ssente. Naye obwomu bimenya, tusobola okukolera awamu. Ono yawaayo ttaka tolirina, waayo ekyo ekiri mu busobozi bwo, nusu 2, nusu 10, 20, 15, kweza ennamba z'olaba ku screen. Ebyo bikola enjawulo era ge maanyi go ne Mungu waakumanyi. Abantu balina companies nene abasiraamu, sente muziteeke mu TV eno. Naawe ge maanyi gera ekyo ky'oba osobodde, mu ddaawo ojja kufunamu wallahi. Kyakuyiga kikulu. Nabbi bwe yabawo wa sallallahu alaihi wasallam obulamu yabugonza, tewaliwo kutuba mpanvu nnyo, mukolo gwa ssaawa 2 ssaawa 5. Mukolo gwali mumpimpi ate nga gulimu baraka. Ekyo abazadde kye tuba tuluubirira nga tugaba abaana. Abaana abawala abafumbirwa ebyo bye bamutunuulira. Mwagala muleeta omukolo mulumye, mbu naawe obeere mu kidaala olumye, okyuse engoye bw'ofuluma bwodda. Nina okulumya abantu baakuno. Mu boolumya mulimu abalogo, bajja kuloga. Mulimu abeebiiso, ogenda bye penalty. Ekyokuyiga ekirala zaadhikaali, obukulu bwa dhikaali bwe yabakyalira yabawa dhikaali jamaa. Amagezi gaagano Allah jalla jalaaluhu yatugamba, inna alladhina amanu tatma'innu alqulubu bidhikrillah. Eri abaddu abakkiriza emitima gyabwe gitebenkera lwa kujjukira na kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillah tatma'innu alqulubu. Gano mazima, obutebenkevu bw'omutima buli mu kusinza Allah, buli mu kumwogerako, buli mu kumujjukira. Obutebenkevu bw'omutima buli awo. Okoye adhikaali. Ekyokuyiga ekidiira ekisembayo tuve wano olw'ebiseera obudde buntutte nga nakyo kyakuyiga kikulu, y'engeri omubaka sallallahu alaihi wasallam engeri gye yafaamu. Bw'abanga ow'ebbeeyi khairu khalqillah, asinga ebitonde bya Allah byonna ebbeeyi nga ne bamalayika batwaliddemu yafa, ate nze Abdul Aziz, ate ggwe okufa si kyekitiisa. Bal engenda gy'ogenzeemu na biki by'otutte, biki by'ogenze nabyo. Abantu basaddaaka 10 n'asigaze 10, asaddaaka 2 n'asigaze akakadde, asaddaaka 10 n'asigaze emitwalo 4, n'asigaze emitwalo 10, n'asigaza miliyoni ne biliyoni ng'aggyeko nusu 10, bajjako the smallest one gy'abassaayo, asigaze nnyingi. Awamu n'ekyo nga mu nsi tagenda kumalako mwaka, ng'ate gy'alaga enkomerero si ya wiiki ejja seeka. Kisoboka naye si wiiki ejja. Ne bweba wiiki ejja, ebbalira okuyimirirayo tugenda libeeramu emyaka emitwalo 5. Nga baddu bali awo bayimiridde abatali kutuula ku katebe, yadde embeera ega nti kanzije mugende nzija. Teri mbeera yakwebuzaabuza n'olunaku n'olumu. Nabbi bw'aba yagenda sallallahu alaihi wasallam, ate ggwe ate nze nakuwala mpola kubafudde, onakuwalira omulambo gwo kuba naawe ogenda. Biki by'otwala? Biki by'otwala nga Qur'an togimanyi? Biki by'otwala nga Allah jalla jalaaluhu bwe yali ayogera ku Qur'an eno yali agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti eyo Qur'an yakubuulirira wali kaumika n'ekibiina kyo wasawfa tus'alun, tugenda gibabuuza. Yali asaaga eno Qur'an gy'olaba Allah agamba tugenda wasawfa tus'alun, tujja gibabuuza.